mu mawulire agakagwawo ampuliriza wasuzeyo otya nno era nga eno breaking news mu kkooti y'ensi yonna giwunye. Olunaku olw'eggulo twatandise okuwulira omusango gwa Joseph Kony wabula ebyabadde bivaayo ng'ate biringa ebikuba oyo eyawabira Joseph Kony. Kaakati nno pulezidenti awaliriziddwa okulaba nga alekulira ave mu ntebe mu maziga amangi ennaku ey'ekitalo ono talina kyakkola avudde mu ntebe. Kati wuliriza nnyo ampuliriza jabukedde olunaku olwaliyo mu ttumbi Sauda Madada yakwatiddwa ekawungezi k'olunaku olw'eggulu ono ng'asala ekereje agenda mu Kenya ebyamukwasiza tuula byonna ngenda bikubuulira bannange abantu bazibu ebintu bizibu ddala ddala wabula bino byonna nga bigenda mu maaso emyaka 5 pulezidenti gy'afugidde nga Mwami Kyagulanyi amutadde ku luuma amutadde ku kyokya. Kati njagala olabe lwaki Mwami Museveni abadde mu ntebe y'eggwanga Uganda ng'asula teyeebase. Bino bye bimu ku ebyo ebimuviiriddeko okubeera nga musajja wattu atambula ne toyi buli walaga. Sooka owulire ebigambo bino, sooka olabe akatambi kano nkomewo nkubuulire ekkooti y'ensi yonna enyigiriza etya. Ampuliriza pulezidenti alekulidde lwaki bye bigambo by'ogenda okuwulira nga nkomyewo. Nze Eke Master nkusaba vidiyo sooka ogimpere ekigalo, sooka ogiwe like information eno etambule ensi yonna kubanga kino kye twetaaga okutegeera obutuufu n'obulambirira n'obujulizi nga tubulina. Nze nsimbudde bwe nti olunaku lwaleero His Excellency Robert Kyagulanyi agenze mu bitundu eby'enkowo okuziikirako Honorable Nambooze taata we eyawummula. Naye mbabuulira ekintu kiri kimu, eno vidiyo gye nkoze njagala mugisharinge etuuke ku buli gwe kikwatako. Ono omusajja Kyagulanyi simanyi ngeri gyesobola kunnyonnyola maanyi ga Mwami Kyagulanyi. Gwe munnanga ali eyo simanyi ngeri gyesobola kunnyonnyola maanyi ga Mwami Kyagulanyi ogategeere. Ono omusajja ayina amaanyi. Gavumenti ekoze buli kisoboka okukkakkanya omwami ono, naye buli lukya omukwano gw'omwami ono mu bantu gweyongera bweyongezi. Buli lunaku olukya omukwano gw'omwami ono Robert Kyagulanyi Ssentamu mu bantu gweyongera bweyongezi. Nze nsaasira omuntu ali eyo nga bakuwa omulimu gw'okulwanyisa omwami ono. Nsaasira omuntu ali eyo nga wegeraageranya mwami ono. Ono omwami waliwo wetuddawo ne twebuuza oba ono omwami Katonda yamusindika kuva mu ggulu. Ono omusajja abantu bamwagala. Olowooza gwe awamba abantu ogenda kuwamba bameka? Osobola okugulirira buli kimu, ne waliwo ekintu kiri kimu mu bulamu bw'ensendo ky'otasobola kugulirira, gwe mukwano gw'abantu. Omukwano gw'abantu guli pure. You cannot buy people's love. Tosobola kugula mukwano gw'abantu. Oyo gwe bayita Robert Kyagulanyi Ssentamu. 226 protest vote oyo omusajja yaddako. Omukwano gw'abantu ne bw'oba ofootya teguyinza kukyuka. Osobola okugulirira abantu naye kisinga okubeera nga kikwewunyisa tosobola kugulirira mitima gyabwe, tosobola kugulirira mukwano gwabwe, tosobola kugulirira kwagala kwabwe, tosobola kugulirira muntu mutuufu n'ava ku ekyo ekituufu kyabawagira. Kati ampuliriza nkusaba n'obumbe firi eno sooka ogimpere ekigalo era nkusaba message eno information ogisaasanye ensi yonna. Kaakati nno nga sinabakwera nga nkutwala mu nsonga ennene, obusonga obutonotono nga buno tusooka tubunaazeewo, tubusiimuulewo, tubugyewo mu ddiiro nkugonnomoleko ensonga ennene essaawa eno yennyini olunaku olwaleero mu katambi kano kennyini. Ampuliriza kati wulira olunaku olw'eggulo ekawungeezi obudde nga buwungeera Sauda Madada ono generaali eyali owa National Unity Platform nga bwetwogerera essaawa zino ono yagivaamu dda era nga akabonero ka subscribingako kabonero ka musubbaawa oba giyite kando. Jjukira nti ono y'omu ku bantu abammibwa kaadi eya NUP okubeera nga agikwatira fulaga ku bwa kansala mu kibuga Kampala okukiikirira abantu wali ku City Hall. Kaakati nno ono olwamala okubeera nga kaadi emuyise emyaganya gy'engalo yalayira okufana obutanyagwa n'akakasa n'agamba ngenda kujja independent. Kati njagala olire ebigambo bino ampuliriza. Omukyalo ono olunaku olw'eggulo
yakwatiddwa ng'ayolekedde eggwanga erya Kenya wali ku nsalo e Busia. Era amawulire gano gaafulumye ku ssaawa z'abadde nga 1:45 ez'ekawungeezi ng'omukulu amanyiddwa nga Nuuwa Mutwe yaga bureekinze. Ono n'ategeeza nti Comrade Sauda Madada akwatiddwa ku booda ya Uganda ne Kenya. Era ono ekyebuuzibwa lwaki yakwatiddwa, okusinziira ku mawulire ge tufuna galaga nti ono poliisi eyamukutte ye poliisi eya immigration oba ekuuma ku nsalo. Kigambibwa nti ono yabadde asaze ng'ayingira e Kenya, poliisi n'emukwata. Era poliisi mu kumukwata bamutegeezezza nti alina emisango gye yazza e Kawempe division. Era okusinziira ku mawulire agatambula galaga mbu ono yandibanga y'omu ku bantu abaagala okuteekebwa ku charge sheet okuli Eddie Mutwe, okuli abasajja nga Bobby Giant, omukulu Alex Waiswa Mufumbiro. Jjukira nti bano bonna mbu bavunaanibwa emisango egy'okukola dduyiro oba okukola parade mu bumenyi bw'amateeka nga tebasabye lukusa okuva ewa minisita oyo ateekeddwa okubeera ng'akola ku nsonga zino. Kaakati nno kiteeberezebwa nti Sauda Madada ekyamukwasizza wadde ono yava mu NUP era n'abeera independent ne yeesimbawo nga bwannamunigina. Amateeka gagamba mbu buli yalabikira mu katambi ako okusinziira ku musajja oli Felix Kulaije ayogerera amagye n'ebitongole ebirala byonna bagamba mbu buli omu eyali mu katambi ako alina okubeera mbu ng'akwatibwa. Kaakati nno teweewuunya. Era Sauda Madada mbu okusinza ku mawulire galaga ono yatikkiddwa n'abeera ng'akomezebwawo era agenda kubeera nga abbulukira ku poliisi ey'ewandegeya. Mbu ono emisango yagiddiza mu Kawempe division. Kaakati nno tulindidde tulabe ebigambo ebigenda maaso ku mukyalo ono. Yakwatiddwa butereevu nnyo ng'ali ku immigration ng'alindidde okusala ensalo ayingire eggwanga erya Kenya. Kaakati twebuuza ono atali munnaffe, atali omu ku ffe, kiki ekyamukwasizza? Abaffe bwe twogera ku nsolima tuba tutegeeza ki? Bino byonna bikulu bw'obeera nga otunula ng'okuba ne ttooki ku bigenda maaso mu nsi yaffe. Kaakati nno waliwo ebigambo bye ŋŋenda okukuteeramu olunaku olwaleero era bye njagala olabe essaawa eno yennyini. Wabula ebigambo ebyo nga bikwata ku Sauda Madada. Era akatambi kano ke ŋŋenda okuwa katambi ka kyama ddala. Era ebigambo bino byakwatibwa mujjukira omugenzi Muhammad Segirinya. Ono y'omu ku bantu abaamuliko ne mu ddwaliro yamulambulanga era twamulabako olumu ng'amusisiriza n'ebizigo mu ffeesi. Kaakati nno wano we ŋŋenda okuweera akatambi ng'omukyalo ono kennyini ayogera ebigambo. Wabula ebigambo byali bingi, yayogerera essaawa nnamba n'okusoba. Naye ŋŋenda kuwaako eddakiika nga 2 gokka bwe tunaaba tuwunzika vidiyo eno olye ebigambo omanye nti omukyalo ono ddala abadde munnaffe. Tulina okunyolwa kubanga yatuvuddeko oba tetulina kubeera nga tunyolwa? Jjukira ono yagambye nti bw'awangula obuwanguzi agenda bwa Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu ye pulezidenti we era agenda butwala ku kitebe kye ekya NUP. Kyokka ng'ono ate avuganya n'aba NUP abaafunye kkaadi ku kifo kye kimu naye kyalimu. Kati butereevu eyo kansooke nkugjeyo. Ampuliriza, Pulezidenti amanyikiddwa nga ole amaze okubeera nga akakibwa okubeera nga alizayininga n'awunzikibwa ku ttaka. Kati mpuliriza bulungi. Olunaku olw'eggulo omusango gw'okuwuliriza ogwa Joseph Kony mu kkooti ey'ensi yonna gwatandise okubeera nga guwulirizibwa. Era emisango 36 gye givunaanibwa Kony. Kony ono bingi ebimwogeddwako wabula nga byonna yabyegaana. Era okusinziira ku mawulire galaga nti Kony amaze emyaka n'ebisiibo nga yabula. Mpuliriza bulungi. Era ono kkooti y'ensi yonna emuwozesa naye nga talabikako wabula baloyazi be balabiseeko abamuwolereza. Kati Kony ono amaze emyaka n'ebisiibo nga yabula era baamuwaabira dda mu kkooti y'ensi yonna. Abaffe njagala twebuuze, bwe kiba nga Kony ddala yabula, kyokka nga kigamba mbu ali mu Central African Republic, kyokka nga Central African Republic waliyo amagye ag'eggwanga Uganda egakuuma gavumenti eyo, kyokka ate nga bagamba mbu ono eyo gye yabulira. Ekyo kimu kiteeke ku mabbali. Kony ono azalabikira mu butambi obw'enjawulo ng'ayogera. Abaamukwata ku butambi baamusangangawa. Eyo gye mutasobola kubeera nga mutegeera. Kati wulira, njagala nsooke nkutwale ku katono nnyo mu bigambo ebya Joseph Kony. Nkomewo nkubuulire Pulezidenti asiise n'ebigere. Lwaki alekulidde? Lwaki asudde tawulo nga pureesha efuuse pureesha ku pureesha ng'emufuukidde? Kansooke nkutwale butereevu nnyo ewa Joseph Kony
omusajja awozeza emisango naye gino gyandifundikira ng'ate giwunzise gikomeddewo abaamuwawaabira kubanga okusinziira ku bujulizi bwonna Kony bwe yeegaana alaga nti ye talina muntu n'omu gwe yatusizaako buvune kyokka nga abasajja bagamba nti ono yatta abantu abakwata mu mitwalo 10 emirambirira abaana bakwata eyo mitwalo nga 6 nabo okwo kaakati nno ono yawambanga abakazi yabasalako obubina emimwa ennyindo byonna bimuteekebwako wabula ono abyegaana kaakati nno bigenda kubeera nga bibawunsinga eyamuloopa naye waali kyokka amawulire ag'omunda galaga okusinza ku bwino mwannyina wa Joseph Kony adda ku Joseph Kony ku mugongo kwennyini mbw'amanyiddwa nga Judith Obina Okumu akola mu State House uliriza akola mu State House era mbu ono presidential advisor owa Mwami Museveni mwannyina wa Joseph Kony avunaanibwa musango gw'okubeera nga byenkunyonyodde byonna abikola emisango 36 mbw'akola mu State House kyokka kaakati sokodde mu katambi kano ampuliriza nkomewo nkubuulire engeri president gyawambiddwa era ono gyagobeddwa mu ntebe nga nenda mu gisimu fungize nga teesikidde na kanyeebwa goberera omusango guno baleme kulekebwa mabega okuwulira kw'omusango guno wekujjidde munnange nga omu ku baali bakomanda ba Kony ab'obulabe kano kawulirize bino ebijjidde ng'omu ku baali bakomanda ba Kony ab'obulabe Dominic Ongwen munnange akyasavinga ekibonerezo kye eky'emyaka 25 mu kkomera kyamusalibwa sentensi ye yamusalira ICC yamusalira ekibonerezo nga naye bamuvunaana emisango gy'okubeera kalintalo kutta abantu n'emirala bingi kati mu byatayinza kuleka mabega mu musango gwa Kony oba kwerabira ti Joseph Kony gwe twogerako n'emisango gino gye twogerako gigenze mu maaso nga Kony taliiwo nga taliiwo yabula emyaka egisuka mu 2 banoonya Kony talabika kyokka alina ne looya mu kooti ali mu kumuwolereza kyokka bano abamunoonya bagamba tebasobola communicatinga na Kony kati looya ayogera atya ne kirayanti we kakati no munnanga awuliriza counts ziri 39 war crimes and crimes against humanity era defense lawyers abana abage ate nno ekyewunyisa Kony talina munnamateeka omu mu musango gwe talina omu bannamateeka bo we bali abeeteekateeka okuwolereza Joseph Kony asobole okuba nga awona emisango gino nabadde nteeseteesa amaloboozi gange wano aga Kony mbaweko ku butambi bwe yasemba okukola. I'm a freedom fighter who is fighting for freedom in Uganda, but I'm not a terrorist. You have been accused of terrible crimes. You know, people having their ears cut off, people having their lips cut out. Yes. That one is not true. That is propaganda which Museveni made. I've seen the photos of people with no lips. Yes. That is propaganda which Museveni made. Let me tell you clear. That thing was happening in Uganda. Museveni went in the village and he cut the ear of the people, telling to the people that thing was done by LRA, which is not true. I cannot cut the ear of my brother. I cannot kill the eye of my brother. I cannot kill my brother. That is not true. Are you saying that the LRA have never been involved in any abductions, any mutilations, any rapes? Yes. They've never been involved? LRA has never been involved on that one. I did not abduct anybody there. Some civilians, they are volunteer themselves to come and join me so that we stay together to protect their life.
to protect, to defend themselves here. Do you think that the children can afford that condition of war? They will not. You see, that is propaganda which Museveni is playing. Ebigambo by'owulidde bya Joseph Kony kennyini ng'akakasa mu kamwa ke talina muntu gwe yali atusizaako buvune bwonna ebyo byonna propaganda wa Museveni kennyini Museveni mbwe ye yabikolanga byonna. Kaakati nno ekibuga ky'olaba Kathmandu kimanyiddwa nga Kathmandu eky'eggwanga erya Nepal. Prime Minister amayiddwa nga Oli abantu bamaze okubeera nga bamuvuunika kubanga ebigendererwa by'abantu bano ampuliriza birala nnyo ku by'omusajja no Prime Minister abadde akulembera eggwanga lino amanyiddwa nga Shama Oli. Kakati nno ono amaze okubeera nga akunkumula omukono mu kibya era akkiriza na stepping down. Abantu batandise mpola okubeera nga beekalakaasa wabula ekyabaviddeko okubeera nga beekalakaasa ampuliriza naawe kyosobola okukola mu protestive vote 226 ebimu ku byo bye bino. Abantu bagamba senno to corruption, mulekerawo obuli bw'enguzi. Kakati nno obuli bw'enguzi mu ggwanga lino ampuliriza abantu badde babutunulidde okumala ebbanga ddene naye nga baasirika. Kakati nno ne bagamba togunywa oguwanda osaaga na muliro naye eryanda lyokya ne beeyiwa ku ngulu. Era ogenda okakana ng'omusajja awaliriziddwa okubeera ng'asuula tawero. Era ekyokubiri ekyaviddeko abantu bano okwekalakaasa mu ggwanga erya Nepal obwedda bagamba senno to Nepal kids, senno to Nepal kids. Kino nga kitegeeza nti eggwanga lya Nepal libadde lijjuddemu obusosoze mu ngeri y'okugaba emirimu nga bw'okiraba mu ggwanga erimu erikwetoolodde. Kakati bano bapulakitisinga kye tuyita nepotism. Nepotism kwe kuddira omulimu ogwandibadde guweebwa Eke Master olw'okuba alina ebisaanyizo ebituukiridde okukola omulimu ogwo n'ogamba naye sijja kugumuwa kubanga Eke Master si wa nnyindo nga yange, kubanga Eke Master tazaalibwa mwana wa gundi, kubanga Eke Master tava mu bitundu by'eri engulu mu mambuka g'eggwanga Uganda. Omulimu guno tuguwe gundi kubanga gundi mutabani wa gundi wadde talina bisaanyizo talina biwandiiko tumuwe abaakulira Uganda Airlines. Kakati ekyo kye tuyita nepotism. Abantu abo babadde nepotiki abali mu gavumenti ng'abaana basoma ne bamalako university ne babulwa emirimu kyokka ng'abaana b'ababede tebasomye naye ng'emirimu gino bagiwa bo ne bagikola gadibengalye ng'embwa etunda omuzigo nti bwe gudiba nze naagwerira. Kati muganda nkakeetu bino bye bimu ku bividdeko abantu bano okusalawo ne balinnya mu kyoto. Wabula ng'ekibatanudde kwe kubeera nga gavumenti yavuddeyo nekakasa nti intaneti egenda kujjako apps ezikwatayo 20 era apps zino ampuliriza gavumenti neziragira okubeera nga ziobeyinga amateeka gaayo nga bwe bateekayo ekintu kyonna nga gavumenti tekyagala nga app ye erina okubeera nga ekijjayo immediately. Kati nga bwolaba TikTok n'oteekayo ka social media aka video ng'oba kacriticizing gavumenti oba mukungu mu gavumenti nga TikTok erina okuwalizibwa okubeera nga ekajjayo. Kaakati nno apps zonna eziri mu ggwanga erya Nepal zakkiriziganyizza ne gavumenti okujjako apps 5 zokka ampuliriza zezakoze eki zezaganye okubeera nga zikkiriziganywa ne gavumenti. Kaakati nno obadde buli abantu kye bateekayo nga gavumenti ekikwakkulako ng'eyita mu kakunizo kali ke nkugambye nti wabaddewo communication ne apps zino apps 20 ampuliriza gavumenti ziyataddeko ekiyinja apps 5 zokka zezaganye. Kaakati nno abantu ne bagamba togunywa oguwanda. Jukira mu ggwanga erya Nepal abantu ebitundu 9 ku buli 10 bakozesa intaneti kwe batundira ebintu byabwe, kwe bakolera emirimu gyabwe, kwe bakommunikatingira n'abantu baabwe. Kaakati bano ne bagamba osaaga. Kaakati nno bano ekyokujjako apps zino zokka kyaviiriddeko abantu mu Nepal okwekalakaasa era ogenda okakana nga Prime Minister Shama Oli awunzikiddwa ng'akkiriza okusteppinga down ng'abantu bafuuse ettabbu. Jjukira nti mu myaka mitono nnyo bano bakafuna gavumenti eziweranga 8 buli luvannyuma lwa myaka 3 kwena gavumenti eriko bano bagisuula bano baatabuka dda. Naawe okisobola naye ekisinga okubeera nga kikwasa ennaku waliwo ensi gye tulimu eyo eri mu East Africa naye bajjako intaneti namba nga tewali muntu n'omu asobola na kumanya kifo wa neighbor ng'akosa WhatsApp oba YouTube okumanya ebiri ku YouTube oba ku Facebook. Bajjako WhatsApp bajjako intaneti yonna ne bagisatinga down abantu ne basirika. Eri nkugambye bajjeko apps zokka zimu na zimu nga bwolaba Facebook ne Twitter ne Facebook ne TikTok oba ne YouTube zezo zokka ezajjiddwako. Tebajjeko intaneti yonna nga bwolaba mu nsi eri
gye bajjako intaneti yonna nga bagenza okubala obululu. Bajjako just app zimu na zimu. Kakati abantu ne bagamba togunye oguwanda era wenjogerera nga gavumenti eri ku ttaka. Abantu balumbye parliament, balumbye Bank of Nepal, balumbye amaka g'abaminisita, ebintu bingi ebyononeddwa naye gavumenti efundikidde ewunzikiddwa. Soka oli akatambi kano ampuliriza ate bwe tukava mu butereevu nkutwale direct ewa Sauda Madada eri gye nakugambye nti waliwo akatambi keŋŋenda okuwa kaddakika zikoota 20 gw'otuula okkalire owulirize ogenda kutya ebigambo. So wali ekirowoozezaako nti mu nsi ezimu gavumenti singa ekwata ku social media app bwakiwandiisa emikutu migata abantu kati nga Facebook, WhatsApp, Twitter gatako n'ebirala bingi kiyinza ogireetera ebizibu ebiyinza n'okugisuula. Mu nsi eya Nepal gavumenti yaabwe yagaddewo social media app eziwerera ddala 26. Abavubuka mu busungu obw'ekitalo ne beeyiwa ku nguudo wetwogerera abaakafa basoberera ddala mu 19. Kino kye weetaaga okumanya. Kakati ensi eno bagita Nepal esangibwa ku lukalu lwa Asia egabana ensalo ne Buyindi gatako ne China. Abantu b'omu nsi eno 90% bakozesa internet. Negwe omanyi millions 3 nga 90% bakozesa internet. Kiba kitegeeza nti abantu b'omu nsi eno bali highly informed. Of course wabeerawo ne misinformation. Nekyo olina okumanya abantu bali highly informed. Ndyokere ekitera okuuma oluusi gavumenti abantu kubanga tebalina information. Kakati abantu b'omu Nepal obagwako. Kakati gavumenti yalabye guli butyo negamba niyo manyi internet eno tugifuulemu nzibuzibu mukko ne bateekawo amateeka amakakali ne bagamba nti social media app zonna zirina okuregistaringa. Kakati okumanya gavumenti tesaaga ku mateeka agamu ge yayisiza mwademu erigamba nti singa okola post yonna ku internet gavumenti netajagala kyangu nnyo communicatinga ne bannanyini app post eyo nejjibwayo. Kyolina okumanya social media apps ezisinga zaabiganye bino just 5 zokka ze zaabikiriza. Kakati 26 gavumenti nezijjako avuka ne bagamba kakati mu gavumenti mulimu tusaagisa busaagisa ne beeyiwa ku nguudo. Kakati jukire n'ensi ya Nepal 90% abantu bayi bakozesa internet. Kiba kitegeeza nti business ezitambulira ku internet tobala nera woleeta enzikiza ku internet oba oleesa enzikiza ku nkola ya ssente. Mpozi n'ekyakyo olina okumanya balya mmere si bantu bangu yadde n'akamu. Ekyabayiye ku nguudo si social media, si gavumenti kujjako social media. Wabula twala nti okujjako social media yabadde nga manduso okujjayo ebibadde bibaluma. Kubanga bwe bayiye ku nguudo baade tebali mugamba nti gavumenti zaako social media, wabula baade bali mugamba gavumenti tubakooye enguze bajjuddemu. Kwegamba enguze ebadde yabaluma dda naye social media yegireetedde okubanga basobola ogipresentinga. Wala n'ekipande ky'omwekalakaasa omu kye nalabye nga kiriko ekigambo ekigamba nti shut down corruption not social media. Kumanya okwekalakaasa kuno kwabadde kwa ttabu abaana beeyiye ku nguudo nga bambadde yunifoomu z'amasomero gaabwe g'okyasaaga n'okusaaga. Anyway, no Nepal okuva we yajjako obukulembeze obwennono obwali bubakulemberedde emyaka gyalinga 239 tefunanga ku gavumenti ng'eri stable. Like obukulembeze obwennono babujjako mu 2008. Okuva mu 2008 bakakyusa gavumenti emirundi 14. Teriyo gavumenti yali eze nebakulembera emyaka 5 n'egimalako newoba ofa. Anyway, nze ndowooza gavumenti ya Nepal eppeesa lya internet yanyize kyamu naye naawe osobola okutuulira ku kyolowooza ku nsonga eno lwakuba gwe tolina kyotugamba ku lwansonga nti gwe tebajjako na social media bajjako internet namba notabako kyokola. Babita Sauda Madada omusala ateri atama wetaaga amazima tugakola, wetaaga okujjayo obulalu tubujjayo, wetaaga okuteeka abamu mu layini nga tulaba bakubayo abazimu tubikola. So jasooka okubasaasira mwena nti kitalo nnyo kya Mr. Update. Tuyinza okuba nga twogera bamu ne balowooza nti oba akyali mu ddwaliro. Kitalo nnyo kitalo ddala. Ekibadde Masaka nze sikirabangako kakyamba ku nsi. Nsobola okwogera nze sirabangako famire gwamu bassente. Abamu bajjagamba nti oyogeranga ani? Njogeranga gali wasegirinya, njogeranga mukwano gwe, njogera amulumirirwa, njogera ng'omulwanyi we, njogera ng'omuntu gwe nnwanyeko naye ebyobufuzi, njogera omuntu gwe tukoze ffenna activism waffe. So kyenkakatako okuvaayo nenjogera ekintu kindaba nga tekitambudde bulungi. Bintu bingi nnyo ebibadde Masaka ebitatambudde bulungi. Abamu mulabye ng'obutambo buyitingana nga tuli mu kukaayana, tezibadde nti zibadde mpisa mbi. Okukaayana lye libadde eddoboozi okulaba nga Segirinnya tumuziisinga bwe yalaama. Mwenna abalabye ebyo ebibaddewo mwe mumanye nti kuva kiro
nvuddeyo kuva kiro twabadde n'okukaya n'okw'amaanyi ku nsonga ya Sseggirinya nti twatuuse ne tukkirira wansi ne bakubirayo abaana nga emuwulire wansi emikola tukibadde ebiri wabaddewo buli gwe bataalaama omugenzi ne wabawo n'omukolo omugenzi gwe yalaama nze mbadde nkola omukolo nga ngendera ku bintu by'omugenzi bye yalaama yensonga lwaki mbadde nina okuvaayo nwane mwena mwabizannye temumbikanga fight hard Mr. Update Lord President ayogeranga essaawa 5 ate President wajjanga njagala agire mu kitiibwa ate bwe mbanga afudde njagala bafuud soldier babenga be bakoze eggaali bannange bye mbadde nwanirira mwenna abalabye nga mulabanga nze asiiwuuzi si bwe kiri tubadde tukola ekyo ekintu okulaba nga kivaayo nga kiramu kye bwe kyali nsobodde era nze kasita tumutaddeyo nzikakkanya omutima ne ŋŋamba nti Sseggirinya alwanya olutalo lwe ye yerwaniridde olwo olutalo lubaddeyo nga baagala okubba omulambo gwa Sseggirinya naye mwenna mukimanyi Sseggirinya tabadde takolera na poliisi abadde takolagana na magye Sseggirinya ekibiina kye kya National Unity Platform Sseggirinya mukimanyi bulungi pulezidenti w'ekibiina kye Robert Kyagulanyi Ssentamu Sseggirinya mumanyi bulungi bakwano be so olumu bannaye abantu ba famire omuntu yaba yayingira ebyobufuzi nze nondowooza mukolagana ennyo ne bannabyabufuzi bakyali b'abantu abo nga babagudde mu nsi Mwami Fred mulimu abantu bangi nga tuli mu lumbe eyo abayombi abafamire naye nga nze bbanga Sseggirinya lyalwalidde nga sibalabangako nga bakulaga Sseggirinya mumanyi gye yava Sseggirinya tumanyi bamuzaala nga ffe we baatuzaala Sseggirinya emboozi ye mwenna mugimanyi ku muntu w'abantu gyeri yava e Masaka ku mmotoka y'amatooke kakati Sseggirinya tumanyi nti yava e Masaka ku mmotoka yaki yafubutuka mu nnyumba eyo n'ava e Masaka ku mmotoka y'amatooke nayingira Kampala natandika okuweereza wano mu restaurant ebwayise nga weyita ontegeera bulungi so Sseggirinya bwati bwe yatandika ebyobufuzi natandika okuba nga alwanirira abantu so fatire si yekoze Sseggirinya ffe mikwano gyaffe tukoze Sseggirinya ffe abalwanyi olwaliro okulaba nga ekitiibwa kye tekifa yaffe tumukaze okulaba nga Mr. Update eddoboozi lyabadde atambuza kubanga Sseggirinya abakubanga Sauda Madada yabadde afudde ebyo nga bye bibaddewo abadde agamba abapoliisi bonna ngenda ngenda bakuba bagenze Mr. Update Sauda yaŋŋamba mumanyi engeri gy'abadde ng'ayogeramu ntudde wansi ne mwambala ne ŋŋamba oba ensi enkyawa oba ensi enjagala oba ensi endaba bubi oba ab'amawulire bakwata wherever the case may be it is okay kulwa Sseggirinya I'm doing the right oba famire egamba ki bino bye muwulire nti simanyi tukubya abantu ntwala omukisa to make it Mwami Fred kampa abantu clarity neze manju nensanga maama wa Sseggirinya ne Kasagga eyita muganda wa Sseggirinya tugenze binoonyereza nga abayita Sseggirinya bamuyita kojja oba abayita Sseggirinya kojja something like that wese muganda we yes Kasagga janjale Sseggirinya ne Mwami Robert bantu bangi bajja abantu bangi bajjanjale Sseggirinya nsanze ali ku ssimu nga n'essimu eri mulawudi tugendagenda fena nga n'essimu eri mulawudi ngayogera ne munaye ne sipiika Anita Amungu ngali mugamba ngali mugeza kugamba abaana already abaana maze okubakukusa oba maze okutuuka eri wansi ku kisaawe you can imagine bwe Kasagga abadde ajjanjaba Sseggirinya lwaki oba ssente zikumalamu okwata otya abaana ba munno kusaawa esembayo n'obaddusaawo ng'enniibyo bikolebwa ne bakyali ba Sseggirinya abamu nja kugera erinnya limu lya Kasagga nzi abagamba leke essaawa mujja vaayo waliwo essaawa wegenda ovaayo mujja mmanya ogezaako okunfuna okutabana nti abaana bo mbagyewo kati just kyenjagala yogera ne maama akkirize tusobole okubanga naye tumuleeta eyo wansi then kati abasirikale boolwedde ne waggulu gye bali batyongereko ne maani power gwe Kasagga wafuuka I mean ese badde ki tugamba bojjanja bato osiriwala I mean kiki banange yakola ssente atwale nene yakola ssente azikole ki azitwale nizije neŋŋamba Kasagga
era mukwatiddewo bwenti nga maama ali ku ssimu. Mwami Fred bino byenjogera sirimba. Mwami Fred bino mwena bampuliriza bino byenjogera sindi mumpayiriza. Nze mulabye enkaayana n'abantu mulabye abafamire nga babula okumbya bonna nkugambye tebalina ku mufu. Kadi z'emmotoka ziriwa, amataka galiwa, ennyumba balimu ebyo. Wanjiki tulina ku kintu damu statement kiki? Damu statement kiki? Bali ku bintu bya Segirinnya ambira tatayina kadi. Anyina kadi ya Legacy. Anyina ekyapa ky'egundi. Anyina ebyo bye balimu. Ebyo bye balimu. Ebyo bye babaddemu. Nkubulira amazima. Eri mama wakute simuleze ne mugamba mama tebakuwabya. President atuusa alina mu kujja wano. Era ne ngamba Kasagga leka kuwabya mama. Mwabadde gye yetambudde nga waliwo omugamba gwe Kasagga nga ne mama Segirinnya wali nga nange wendi. Mwambasangidde nga bakutanga bali ku ssimu. Munansonyiwa mwena abatwala obubitiizo ke. Semina kye mungamba. Temulina kye mungamba. Ogezaako okunfuna. So namugamba mama bakuwabya. Mama ne badda mu nnyumba. Ne nnyingira mu nju ne ndukuma. Ne mbagamba gwe Kasagga oyagala kukwata mama Segirinnya omukkirize wansi ng'omukolo guli wano. Munjagala mugoberere simanyi tugende tukole omukolo palamenti gye yategese. Mbusimanyi palamenti yakwataganye n'omubaka w'ekitundu mwami Fred Kagibirunduye. Obulamu bwange bwonna nze nzisa ababaka abafudde bangi. Bangi tuzisa ababaka kuba ze ndi munnabyabufuzi. Kyogamba asoose kuzika Segirinnya lwakuba nti siziikangako mubaka nga mukwano gwange nga Segirinnya. Naye nziseeko ku babaka nga bateri bange. Ogezaako okunfuna. Omukolo ng'omubaka wa palamenti afudde balina engeri gye bagukolamu. Nze sikiwulirangako nti omubaka wa palamenti waba afudde omubaka w'ekitundu yalwaninga omukolo. Banange sikiwulirangako. Ogezaako okunfuna. Era bwe twategedde nti tuwambiddwa ekipulezidenti n'aweereza ssente ne tufuna ebyuma. Twabadde tukkiriza ebyuma wansi nga tukaliza n'abafamire tuteeka omukolo ku kisaawe ekyo kyemulabye abamu gye babadde. Tututeyo ebyuma bikyalina ku mmotoka omuntu omu nakkirirayo. Bwe yatuusayo n'abagamba bino ebyuma ani abagambye okubireeta n'agamba batugambye tubikkiriza eno wansi n'agambye tebigenda kukola waliwo ebyuma ebijja. Era ebyuma bye twabadde tufunye pulezidenti byabadde afunye bikirire wansi baabiganye ne babigobayo. Ne banywa amagye ne baleka bakuba omusajja yabadde nannyini byuma ebyo. Ebyaffe bye bategese wansi. Omukolo gwabadde kugenda kubeera wansi ne twawambiddwa ne tusawe tugamba katusigale ewaka. Kubanga nawo watumale waka tewafundangako. Ompulira bulungi. Nti ne Segirinnya eri ebulamu waali wafunda banaine tetwabeerawo. Ompulira bulungi. Paka omukolo we gwakola ki? Paka olumbe twalumala olw'ekiro wali ewakaawe gayazi kasangati. Ogezaako okunfuna. So kakati mwenye embeera mwennyini ekiro gwemanya ekiro twabadde wansi osanga mwena nga tuli mu kulandagana n'abasirikale. Ne twekuba ng'ogamba nti oba tulwanira ki? Naye ng'omusajja gwe tulwanira yalaama. Omusajja yalaama. Simuwulirangako ng'agamba nti nze njagala omubaka w'ekitundu bwe mbanga afudde bamukwasa okulwaninga olumbe lwange. I've never had that. Mwami Fred olumbe lwa Segirinnya tekubadde yadde kyayi, tekubadde yadde emmere, tekubadde yadde tekubadde kyakulya kyonna. Naye nga bayisa bajeti ya palamenti erwaninga omukolo gwa Segirinnya omuntu omu n'agala n'ayingiramu ensonga. Munansonyiwa abamu abanfuna obubi. Mmwe gwenna ng'oli eyo kwegamba nga oli obuukuuka nga tumanyi bituufu. Bambi nze ndi mulalamu neesonyiwa nsaasira oli abadde kyali wange. Kinkakatako okuvayo ne njogera ekintu nga tekitambudde bulungi. Ogezaako okunfuna. Tukoze omukolo ogwo ne tutuuka okwagala fulumya Segirinnya. Mbeeba munaazi basobole okuba nga akola ki? Bagenda batandika okusala ate bamutwale bamuziike. Amagye ne geeyongera. Awo ne ndyoka mbikkuka obwongo. Mbadde nga apudeti ne ndyoka ndabuka. Eddoboozi erisitusawo libadde lyange. Awo. Mwami Fred President okubanga atuddawo ne tuziika Segirinnya nga tebatusumbye libadde eddoboozi lyange. Ekyo njagala bannayuganda mukimanye. Temumanyi bwe kibadde kigenda kufaananamu nga tugenze wansi eri nga batulaga n'ebyuma babiggyeko. Tosobola kuŋŋamba nti otegese omukolo naye ng'oyambaza abantu ngoye zo. Tokolaganye n'abakwano ba mugenzi olowoozeemu bw'omanyi abaguwa okulya ssente abanaku mu mitima.
mwena abampuliriza baganda bange nti oba ojjanjabi omuntu ate tosiriwala, don't be stupid and silly like Kasagga Sudi yango Segirinya whatever the case may be. Tosiriwala kutuuka ku eryo saa. Kyokka ffe tetulina batujjanjabye. Ojjanjaba omuntu tuba ngenze jjanjabye naye abanuku bampisiza bubi nnyonnyonnyo ojjanjabye ffe tetujjanjabye. Tudde Nairobi bategeere. Tudde Nairobi bategeere. Kimanyi nti ffe tujjanjabye ku Segirinya. Oyo Kasagga abadde nga alinnye ennyonyi. Naye palamenti emusasulira. Ffe tubadde nga twetwale Nairobi ku ssente zaffe ne tubaayo wiiki ku ssente zaffe. Abaana bano abalwanyi nga beetwale Nairobi okulaba ku Segirinya ku ssente zaabwe. Gobadde oli facilitated wena wenogeza amatama sipatu bwe yayafaanana. Yakwata kadi za Segirinya zonna eza palamenti yazirina. Era mwami Fred nsaba nnyo. Twetaaga accountability ya musala gwa Segirinya alesa abaana mubalabye. Gwomanyi okukwata bannamwandu bonna n'oboogereza gwe Kasagga n'otwala abantu n'obajja ku mukolo omukulu n'obakiriza mu byekiyaayi. Odira oti abaana ba munno ku mukolo gw'ogusi kale Segirinya tasaa kusonyiwa. I don't think Segirinya anyiiza ekyo kye tukoze. Nze nkimanyi musanyufu nnyo. Kuba Segirinya bakubanga anyiiza omanyi omulambo gwesalirawo. Musobola olwa n'otalo poliisi ne tusinga amaanyi. Kitegeeza yandibadde Segirinya akkiriza poliisi emuziike. Naye Segirinya nga nze Segirinya Mr. Apudati. Kuba wano maaso ga pulezidenti bwetu bwe yali ayagala. Tomanyi ssanyu Segirinya ly'alina nga pulezidenti amuziise. Mutemulimanyi. Nze nkimanyi waali wonna musanyufu. Right. Nkubuulira ffe twabanga naye ng'akuga banenze baneesimanyi bana bafulaka bannaye bakuwadde bamusse naye era pulezidenti amuziise bwedde nomanyi wekifaanana nga Segirinya bwati wanyuma kugamba nga yakulaga nti ye wabanga afudde nti Bobi yekka ne wamuziika ffe ne tutaziika bakwano be abamukakkamu. Alright, Sauda, tukoze kiramo kya mugenzi tukoze bya famire mutusaasire tetukoze byammwe bye mwagala tukoze tetumanyi tali waffe kyayagala. Alright. Mwabagamba ti Segirinya mumuyita muti nze mukwano gwange. Mwami Fred osobola okuba ne muganda wo nga musiru nga very stupid olina muganda nga musiru nga tatoolako tagattako nga wolaba Kasagga. Alright, Jeno, njagala tukole clarification ebbiri. Eya property za Senyiga eza Segirinya ne embeera gy'omusangamu e Nairobi public yeta okumanya embeera gy'omusangamu banamukande baali bamulemeddwa. Omutima gwannuma bulumi naye mwavu nenga naye kangendeko e Nairobi ndala gyera nayita wansi bagenda n'abaana banasi olwembadde nga e Nairobi mbadde sigenda bw'omu mbadde nga ntambulayo n'abaana basobola okumulabako abanjagala kulaba ku Segirinya naye ndi mwavu nofuna bano abaana baffe bano ba foot soldier nunga tugende e Kenya kubanga wansi kiba kiitu eza natuuka e Kenya zina musanga mulumu ng'alimu yekka bino mbyogera mazima ng'alimu bwobu yekka nga tebali waaliwo ninga Kasagga yali e Kenya tuke Nairobi tebakkirizaamu bantu tiyatiyo yalimu yekka Kasagga nga liri mu za apartment ziri ezimalayo mu Lavington yeebase bwagira weekend nagendako mu masaaji Kasagga waba amanyi mmimba bamuleeti bamugatteko kuno bamuntuuze naye awo nakwata essimu nenkubira Honorable Susan Mugabi umanye mutu wa Buvuma kubanga by then yali mu Nairobi nga naye ali mufuna treatment nemugamba Honorable lwaki tujjako kwagakaani bwe manye ebibe tebiri nnyo serious jangu kwagakaani kati Segirinya bamwadde ekitanda bamulese Nairobi nemugamba ye najja era bwe yatuuka era nasanga ndiwonzekka Mwami Fred nambuza Segirinya namanya nga Kasagga oyo Kasagga tubadde nga tumukubira n'amasimu kyabamu ng'alaba obalina olugezigezi teba too much nga tagakwata nife bati balunkulisi neyimba mukayogeza nga takwata gaffe agambo yagenda kundeekaniro aleekana oyo sijja kwata nze nga takwata simu yange ogezako okunfuna era naga Susan yakwata essimu n'akubira Rope Jolo Ssennyonyi nirufu osobola okumubuuza Susan tamukubirangako simu following up ngeri Segirinya gye basasamyamu ssente ze zaddwaliro mubuuze nze nalwa nokola nti Rope ebintu yabiyingiramu nnyo naye nga Rope bamulwa nga Rope famire Segirinya ngerwa na Rope ngisinye yagala akola ekituufu nga bwe kirina okukolebwa naye nga balaga nti olwokuba nti Olebopuga yagendangayo era alinga Rope ng'agendayo era nga ne Ssenyimu yagendangayo era nga naffe we tugenzeyo nga tetulina bifo kati yagendangayo akambi alambula Segirinya emirundi nga
3. All right. Kati ye mulambula ng'ali ku budget ya parliament kati ffe twamulambula ne tumujjanjala nga tuli kusaffe mwana okitegeera njagala bannayuganda tuliko okubuuka kati tudde ku property ziyimiridde zitya yagula emotoka mpya ali mu bintu bye butumanyi mwami Fred bino byenjogera ogenda kuwulira olwo basegeenya sente zimubisse olwo byali alajana bampa omwana wange mama Segiri obavuga nebaza uze ke parliament kiri mateeka Segiri na parliament badde ino poziika tufundikire ne properties we ziyimiridde kati bwe kyobamanyi ezo simanyi ezenaze bane ntwala omukisa okutegeeza abantu nti properties za Segirinya Kasagga ensegenda kutunuulira Kasagga ensegenda mutunuulira Segirinya ine motoka ziwerako mulimu motoka ezitazze nga bamanyi bajja kuba emmeeza babaddeko ebisumuluzo obudde bakayana kimu baganda b'omufu ambulance ajja alina kadi ati ambulance ebaddeyo nga yo kadi boogera ambulance ajja alina kadi ya ambulance nindagamba tusooke tuziike ebyo mujja kutulanga famire mutandika okunoonyereza bwemanyiriyo bwedda batagana simanyi oba kinyonyere ntya nga abantu balina bakiyita obululu amaalo like oyagala otya okulwanirira entuyo z'omuyayi mwana azayise mu tiyagaasi ezo zonna ebyo ebikolimwa mu bidda wakati gwe Kasagga Kasagga yino tulawasilaga kakawunda bita Segirinya esente za palamenti zabadde afuna buli mwezi kubanga zise zibadde zimujjanjaba zonna ziridde era abantu bayinza omukkuba ne bamutta. I'm being honest. Onosonywa kwanza Kasagga muganye nti Kasagga nze nsobola okwogera bano bonna bakyalire mutambula nabo bonna mwenna kyekimu batusoyita mikwano gya Segirinya awo ng'aliwo n'engoma. Alright, kati mutwe nga abalina okubaawo ababadde bemulaba abeefuula bonna nga bakubimwa gyalwadde peja Segirinya Mr. Update mugira lyebonga ebirayivu mumbulire ensi ebadde nga tebera live mubadde nga muteekayo n'ebitalina makulu lwaki tekoze ku mukolo gwe lwaki kyemugamba Segirinya abadde nga baninga peji ye nga mulwadde maani mwe bannayuganda saba mubereko ku TikTok nga mutandika okwogeragera bye mutamanyi mwana Kasajja bakaziise mwana odibiki abaana b'omusajja ne bakaziika tata waabwe mwana mbuvaze okukusa abaana bonna maze okubatwala eri kati yogera ne maama naye timutwale you can imagine mbadde nkuse Kasagga webaze Katonda olwaleero luno mwebaze era kana nkokwogera mpise ku muzindala nkoze bubi awo wafulumidde munju ne bamuggulira nti wuli ayogera ngeze okudda nga masuse wayise eddakiika 2 nga balaga ali eri wansi ku mukolo era Sauda akubye nze ntya siyinza nze butafumavuma bantu basirusiru we bati mwami Fred temuba mumanya bannayuganda nze baddemu mwasasaddemuuko mu lumbera Segirinya byonna byemulabye bituufu tebabalimba kubanga mbadde nnwanirira ekyo kye yayogera kituukirire. Segirinya I don't think yandiyagadde nnyo okubambunga amagye simanyi geetoolodde simanyi gakola gatya okukukangakanga amagye gazze batutte omulamu bagufulumiza bali mu kumulongoosa omwana bamukomya omula bagenda kusaala nimuteekateekawo okwo okukangakanga okwo okwekisirusiru mupulukinza amakubo gonna ogaleeta abantu. Kasagga kyogamba nti obadde tusobola kugumiikiriza mwe tuzika omwana oyo nga bwe yali ayagala. Bulungi sente zo. Jeno. Mbadde nkusaba nti obubaka bw'owadde abantu babufunye tujja kuddamu tukole obulala ku lwokusatu. Kakati nno enkola eyaffe mwenna mugimanyi tutambulira nnyo ku bwino tetwagala nnyo kubeera nga tukuwa ekintu osigalemu akakunkuna osigalemu akattoma osigalemu koga nti abasajja bafumbiridde ekintu abasajja bafumbiridde ebigambo bayiyiza ebigambo y'ensonga lwaki tugamba tetujja kubeera nga tutambula ffekka kwe kunoonyayo emboozi zino zennyini z'olina okubeera nga otegeera omuntu obulungi bwe okuviira ddala munda nga ne ku ebyo byayogera nga pulezidenti bwe yatugamba tuli balabira ku bikolwa byabwe nga byayogera obitegeera bulungi nnyo obanga byayogera obiwulira bulungi nnyo osooka omanye nti ono muntu mulungi oba omanye nti omuntu ono si mulungi omuntu ono nsolima
kakati no mukwano gwange ampuliriza tukyagenda mu maaso n'okusonda ssente eza Umbrella era enamba gy'olaba ku screen ya WhatsApp number gikooneko twogere tukwe enamba entuufu kw'onootuweera support yonna eya Umbrella nga bwe tukyasaba bannange ffenna.